Diikoni waffe Diikoni Emma n'ettiimu babadde bakola kannabwala mpalisa okulaba ebirungi era ndowooza embaga yaffe eteri yawalannya Joseph balagala okujja nga twegenda okulongoosa obulungi n'ebisenge balisa okuba nga birongooka eno wiiki eno etandika bagenda kulongoosa wano nate baddemu baire nga kabaiti kavayo bulungi bajja kusiiga ne sandroom ndowooza naye ngendera omwo mpolampola kabala okwazamu amaanyi nti tukola tona ekisoboka ekanisa tubeire nga evaayo bulungi gye tuvudde mera tumanyiiyo paka mukama atusiga olwaleero era tukakasa nti nno feezi eddako twalakwata wansi obwolinnye olwere tetulina bikapeti lwere tujja kubiga wabuga bitwala ekanisa endala fetufunye obuterazo sibekibula banguza terazo baŋambye kati granite bonyeebonye naye tujja kumalako wali tubalabye tunakukiraba mukifaanana nga balina granite tayo nga emitwalo 5.5 buli mita naye ekiro kya granite ye jinja ekitegeeza nti n'abaana n'abazzukulu ba Enoko n'abaana bajja kusanga nnungi kati baneetwekambe bituvudde wala tuyinza okulemererwa kino kinnda kyawe kisoboka tuyinza kulemererwa Mukama yeebazibwe kale tubaze Mukama olw'ekyo saavisi y'omwaleero saavisi ya njawulo nnyo nti saavisi yakusembera tugenda kusembera emeza yaffe entukuvu tugiteeseteese naye ku nkomerero ya byonna tujja kusiigana amafuta olwaleero era bakadde b'ekkanisa n'abanyiko temubeera wala nnyo kubanga Mukama ataddeko omugugu tusiige amafuta olwekyo tutera okuli olunaku olwaleero kigenda okuva mu kitabo ekyokuva essula 14 tujja kuba buli lwaki tunakikola olwaleero kati n'olwekyo lwaki tubalina bujulizi nga bulijjo tusobola okukola obudde tubere tutambula nga tugenda mu maaso omutwe olwaleero mu lusuku naguyise your Red Sea will part, will give way. Y'Oluganda lwagenda badire ennyanja yo emmyufu ejja kweyawulamu. Tugenda kulaba nti ennyanja eno kiraba Oluganda yatwadde akafaananyi akalungi nga Musa Mukama amulungamya ayina n'omuggo gwe guno yakubisa amazzi gano ne gaawukamu emirundi 2. Tugenda kulaba biki ebyaliwo era tuyigamu ki nga kati jjukira nti ennyanja eno nga bwe yali baali tebasobola kugiyitamu oba okujyaŋŋanga oba okugamba nti bagenda kuwuga badde sayidi eri Mukama era alina okulawo ekyamagero ekisukkulumye nti ennyanja eno eyawukemu basobole okuba nti bavuunuka okuva eno paka sayidi eri n'ekyokubiri Mukama kyakola ekirala tugenda okulaba mu byawandiikibwa nti Mukama yamala okubawulamu ennyanja emmyufu tebaleka walimu ebitoobo oba ebbumba naye bagamba bayita wakalu gamba nti wakalu era gamba nti wayabufu nnyo olaba ne sayidi eno nga amazzi galinga bisenge waggulu tugati nennyanja ebeera mpanvu wansi zibera kugamba ino namba oba kilomita namba n'okusingawo era abantu bali batambula amazzi bagakukoma babirigirokoma eri waggulu bwe gati kati Katonda kugerako oyo ayawuzaamu ennyanja eyali Katonda wa Musa ye Katonda afunaku olwaleero si nsonga ennyanja y'emmyufu efaanana etya genda kiraba naye Katonda wa Isirayiri alina amaanyi. Jjukira Sande yaggwa twalaba Zabbuli 18 nga kabaka Dawudi akookola Katonda amuviireyo era Mukama n'amuviirayo kabaka Dawudi n'awangula abalabe be n'abakuba enfeete n'abawangula n'abafuula effu. Katonda oyo akyakola ebyamagero bannange takyukanga
yakyali. Kanyongereko ne kino nti tuli mu mbeera ennaku zino ng'embeera nzibu nnyo. Ebintu si byangu osanga byali bibadde. Ebigezo bingi, okubonaabona kungi, ebibukanya bingi, embeera n'ebijja abagali bagamba okubijja okumanya Uganda Swahili. Naye Katonda oyo wa Isirayiri akyasobola okwawula ennyanja emmyufu nodda ku sayidi eri ey'obuwanguzi. Abaana ba Isirayiri bava mu ggwanga ery'obuddu Misiri nga baagala okusala bave mu buddu badde sayidi eri ensi ey'amata n'omubisi gw'enjuki. Mukama gyakwagala olwaleero obeera omukazi n'omusajja nga oli muwanguzi, nga tomwangulwa, nga tonenererwa, n'engobera muwanguzi mu linnya lya Kristo Yesu. Nja kubasaba tubikule zabadde bbiri nga zifaanagana tomukwasi. Tubikule kitabo ky'Okuva ekisula 14 otugenda okusoma otugenda okuyigira Okuva ekisula 14 tugenda kugidduka misinde na misinde naye nga saagala obeekukyosibwa mu byonna. Bayibuli egamba bw'eti, awo Mukama n'alagira Musa nti, tegeeza abaana ba Isirayiri bawetemu nga boolekera Pikakirosi, bakube weema zaabwe okumpi ne Pikakirosi wakati wa Migudooli n'ennyanja. Musiisire ku lubalama lw'ennyanja nga boolekedde Baali Zefoni. Falaawo abaana ba Isirayiri ajja kubookerako nti babulingatanya mu nsi yaffe n'eddungu libazingizza. Zijja kukakanyaza omutima gwa Falaawo alyoke abawondere. Naye yeefunira ekitiibwa okuva ku bye ndikola Falaawo n'eggye lye lyonna. N'Abamisiri balitegeera nti nze Mukama abaana ba Isirayiri ne bakola bwe batyo. Mukama agamba nti nja kwefunira ekitiibwa eri Falaawo ne Isirayiri ne Misiri balyoke bategeere nti nze Mukama. Kino tegeera eryakazigizigi naye ndi Mukama mu maaso g'enkyalaba kwefunira kitiibwa mweri embeera efaanana bw'etyo. Tonawakkiriza owooluganda kwezi embeera z'owoleetemu buli lunaku aba anoonya okwefunira ekitiibwa mweri embeera g'amatamira. Tumanyi oyogamana Mukama zewanvaamu wanekerera yewe nalaki atuna kiwaba. Mukama ayagala mu mbeera y'enjolimu eyo yeefunira kitiibwa alage nti ye Mukama alage nti wamaanyi. Era kino twakkiriza ono takyuka na mu mbeera ezo nekakale wali bwato bwali. Bayibuli n'egamba olunyiriri lwokutaano kabaka w'e Misiri bwe yategeera nga Abayisirayiri baddukidde ddala, Falaawo n'abakungu be ne bejjusa ne bagamba nti kiki kino kyetukoze okuleka Abayisirayiri ababadde batukolera ne bagenda? Abayisirayiri baali baddu b'Abamisiri. Ebiseera ebisinga obungi omuntu akufunamu ayagala kukumirawo bw'atyo n'akufugirawo n'okola kyayagala yenajjamu essanyu kwe bokka bali maziga. Katono kabaka Falaawo n'abakungu bo bano baali bagamba tukoze kiki kino okuleka Abayisirayiri abadde batukolera ne bagenda. Tutegeka Abayisirayiri be baali abaddu baabwe baali babasasula abakola okukoza emisana kiro nga bulogoyi. Sitaani ezembeera zabeera mu Kristo okolewo omuntu oba sitaani naye yakufunamu wetofunamu. Naye twebaza Katonda wetwakkiriza yikakaba wabwenkanya agamba nti amiina. Amasiga g'okaababa bakenenula bakozesa bakufunamu byonna Mukama babimanyi.
naye Katonda waffe ye Katonda w'amazima era Katonda akola ebyamagero. Bayibuli etugambye olunyolo omusanvu nti yatwala amagaali 6 agasingira ddala obulungi n'agattako n'amagaali amalala gonna agali mu Misiri. Jjukira nti abantu bagoba okukwata bali bantu obukadde 2 bokka. Abayisirayiri baali bukadde na bukadde. Naye atugambye nti yatwala amagaali galameka. Olukaaga mulamba. Jjukira abantu b'Abayisirayiri tebalina na make, tebalina kiso, tebalina mafumu, naye gano make n'emmundu egayimuse. Katonda ffe twakkiriza newankubadde ng'oluusi abalabe baffe baba balina amaanyi agatusukkulumyeko asobola okubaŋŋanga n'abakuba ate n'abawangula. Wadde ng'otolina bye bayina biri, olina Katonda, olina Yesu. Bayibuli egamba nti mukulu ali mu ggwe okusinga yali mu nsi. Katonda ffe twakkiriza ye mulwanyi namige ng'abaganda bwe bagamba, era ye bw'atandika okulwana si ngeri ki oba kiki alwana n'akuba abalabe n'akuba obuwanguzi. Bayibuli negenda ddamu negamba nti Olukabukemero 10 lugamba nti Falaawo bwe yasembera abaana b'Abayisirayiri ne balingira Abamisiri nga babagoberera, ne batya nnyo abaana b'Abayisirayiri ne balajjanira Mukama. Ne bagamba nti Musa, mu Misiri entana tezaaliyo, ky'oba otuleeta tufire wano mu ddungu. Lwaki watujja mu Misiri n'ojja okuyisa booti bwe twali mu Misiri twagamba nti tuveeko tuleke tukolere Abamisiri, kubanga okukolera Abamisiri kyandibadde okusinga okufiira mu ddungu. Kati jjukira nti Abamisiri baali balabe ba Isirayiri, naye ng'ebiseera bingi Mukama yakola ebyamagero byali bingi eri abaana ba Isirayiri nti Mukama yali Mukama waabwe. Batuuse mu kaseera akazibu Mukama bamwerabidde. Olwo n'ani? Musa. Manyi kino kanjogere bwe nti okubeera omusumba si kyangu, kubanga abantu betukulembera tebabeera bangu gemazima. Era abamu ku ffe twetolooza Mukama netumwetolooza twala kubeera abasumba neera kukola ssente nanakizikola bulungi nazakikuyingira balidaati, naye Mukama nanyegerako nansikayo gye nali enzirukira. Bano bwe nalingamba tulaba mu watoto n'omukyala wange twaliza nako okudda mu Amerika, naye Mukama era n'atulesa. Lwaki oluusi tekiba kyangu okubeera omusumba era ngakola ebituufu bakuba n'abafere twawulemu eriyo bali abafere bano abanaliza abantu bepensani ku bituuti wale basoma bwe bati olwo akafaananyi akaita kiruzinga omusumba anaaza abakyala babanazaako ebikolimo wano kukulu onaaza ki ate kyewuunyisa nabo ne bajja nabo bafere wamabala nabagamba nja kuzimba ekkanisa mulete ssente tuzimbe ekkanisa. Kanisa gali luddawa bavuga motoka za bbeeyi, amakanisa gali bulinga busisi bagala kuba bulinga busisiira bwe buti obukanisa ekiba kyangu. Kati Musa mutadde ku nninga wandituleseyo eri Misiri, naye nga baali bakaaba bacoppa, tuli mu buddu, Mukama tuyambe. Kati batuuse mu kaseera akazibu bakookolima. Kiba si kya buvunaanyizibwa bw'obeera mu kizibu n'otandika okulaajana bw'oti nga bano baali bakoze
ne wejjusa ebitaliimu ebyembwa. Yimirira ow'oluganda, embeera nzibu weewaawo naye tugende mu maaso. Biganye weewaawo tugende mu maaso. Batubanja amabanja mangi, kyegali naye Katonda twakkiriza naye gyali. Beera omukazi n'omusajja ow'okukkiriza. Oluusi ennimi zitulemesa. Nitugamba nti Mukama ajja kusobola, tugamba kuba Mukama asobola. Kavu n'otandika okubuusabuusa Mukama akiba bwe kiti. Naye Mukama atukoowoola tubeere banjawulo. Tugende mu maaso abaana ba Isirayiri. 13 Musa n'addamu abantu nti temutya, munywere, mujja kulaba obulokozi Mukama bw'anaabaleetera olwaleero. Mukama tumwebaza olw'omusajja Musa eyalina okukkiriza n'agamba newankubadde embeera efaanana bw'eti naye tukakasa nti Mukama ajja kutuviirayo. Kuno kwali kukkiriza. N'abagamba temutya, embeera ejja kukyuka. Nange kye mbagamba olwali owooluganda, wawo oli mu bulamu bwo obulokozi oba bw'otambuliramu mu mirimu gy'okoleramu. Owooluganda totya, Mukama asobola. Ennyanja y'emmyufu ejja kweyawulamu. Ojja kuyitawo mu mazzi amangi. Ojja kubeera muwanguzi. Owooluganda tutagenda mu maaso, todda mabega. Twalokoka tudda mabega, tugenda mu maaso. Bayibuli negamba nti temutya, munywere, mujja kulaba obulokozi Mukama bw'anaabaleetera senkya oba wiiki eddako. Naye olwaleero luno, gamba nti olwaleero nja kulaba ekyamagero. Bayibuli egambye nti kubanga Abamisiri abo be mulaba kaakano temuliddayo nate kubalaba emirembe gyonna. Mukama ajja kubalwanira, mwe musirike busirisi. Be still and know the Lord is God. Bwe tunaasirikira mu Mukama ajja tuwa obuwanguzi. Bwe tunaabeera mu kutya n'okubuusabuusa, abalabe bajja kutuwangula. Ano manyi musumba, ebyange byagaana, buli kyonganako tekivaayo. Bw'otyo egenda maaso. Ate nsijja kugoberera. Oyo gendayo wekka. So wange Katonda gwe nakkiriza mumanyi era mukozi. Ate nga mwesigwa. Musa n'abagamba musirike busirisi. Bayibuli negamba nti Mukama n'agamba Musa nti lwaki okaabirira nze? Ne Mukama yeewuunya, imwe mwabaki? Kansuubire Mukama bagamba olwaliro gwe toliimu olwaliro nga abuuza wabaaki obutakkiriza Katonda? Wabaaki okuba nti obuusabuusa? Wabaaki okuba nti olulimi lwo terutonda? Buli kiseera bw'oba oyogera mu negative, oyogera mu bitajja kusoboka. Ebyange nno byagaanira ddala era bijja gaana. Oba nayita ebibuuzo bino otandise ojja kugenderayo eyo. Naye Mukama ayagala tubeere nga twogera n'okukkiriza obulamu bwaffe nti Mukama ajja kusobola. Kino kijja kubeerawo. Nja kugenda mu maaso. Mukama ajja kunnyamba. Nja kubeera muwanguzi. Nja kulaba obulokozi. Nja kulaba ebyamagero bya Katonda. Nja kubeera bwe nti byoyogera ebyo bye bijja okubeera bwe bityo. Nzijukira nakulira wano Kanyanya. Natambulanga okuva e Kanyanya okugendanga ku ssomero Kampala High School Bigere. Oba omanyi Kanyanya waali ne Kampala High School gyali eri odi Kampala kagendo kawanvu. Ninatambulanga okugenda ku ssomero. Myaka 6 gya senior 4 ena ne gya senior 6 2. Naninga ntambula, naninga mulokole. Ngamba Mukama, enguudo zino yakuvugirako emmotoka. Enguudo zino yakuvugirako emmotoka. Kangende naye bino byenda bakati okubeera baka. Kati juzi mbanvuga. Kama nagamba ebyoyogera. Mukama yebaze. Mukama yebaze.
kisoboka bannange, kisoboka. Mukama asobola. Ani yali amanyi naffe GFM ku myaka 8 gyokka ng'oggyeko essoto gya COVID emyaka 5 tuyinza okutuula wano olwaleero bwe tuti. Bw'ataba Katonda abeera ye Katonda yawulamu ennyanja. Tubadde mu buweereza, kankyogere mpolampola, nejo twali mu Watoto, twali mu North Mesa, ate mu Tente Muwea, ate nga Watoto kyaki Sunday week service emu eri bukadde busooka 50 aga naye twali muwema myaka 14 kati wano bwali kati mbulira otunaava wano myaka geno okudagamira obulamu bwo obwogererako ky'Oluganda. Beera nnabbiira obulamu bwo, langirira. Abaana bange bajja kusoma, bajja kubeera b'amaanyi. Nange sijja kufanya kubeera mulamu, sijja kuyimirira Oluganda era obulamu bwo bwa kiseera. Jjukira, tubeera mu nsi eno, tubeera mu nsi eno once a lifetime. Tuyinza kubeera mu mirundi 2, omala okufa nga baziika nga kiwedde, omulala next. Naye Mukama atuyambe mu mujijjo gwaffe, mu budde bwaffe, tubeeko kye tukola ebyenjawulo ennyo. Tugende mu maaso. Babuli negamba bweti 17, nange njijja kukanyaza emitima gy'Abamisiri bayingire ennyanja nga babagoberera, ndyoke neefunire ekitiibwa okusinziira ku ebyo bye naakola Falaawo n'amagye ge n'amagaali ge ne babagadde b'embalaasi. Abamisiri nabo banaategeeranga nze Mukama nga neefunidde ekitiibwa okusinziira ku bye nakola Falaawo n'amagaali ge n'abasajja be n'abafuga embalaasi. Weewuunya nti bano bali mu nnaku nnyingi, naye Mukama yanoonya kitiibwa abeere nga yeegulumiza mu mbeera efaanana bw'etyo. N'olwaleero Mukama anoonya muggwe mu bulamu bwo, mu bizibu by'oyitamu, mu mbeera z'olimu, Mukama anoonya ekitiibwa mu bulamu bwo. Nti akulabye olwaleero yeewuunya, ono yakyuka ddi watuuse wano mu myaka 5 egyali emabega. Mukama anoonya kitiibwa, ayagala kwegulumiza. Embeera gy'olimu olwaleero si ya lubeerera, si ya lubeerera esobola okukyuka senga oba nga okkiriza. Ffe tuli baana ba Katonda, tuli baana ba musaayi. Twanaazibwa, twalokolebwa, twanunulibwa lwa musaayi. Tuli baana ba nkizo, si bali nga baliiriisa naye bakola biki. Tuli bantu ba njawulo nnyo. Babuli negamba 19, awo malayika wa Katonda eyali akulembera abaana ba Isirayiri n'akyuka n'abadda emabega, n'empagi ey'ekire n'ejjulula okuva mu maaso gaabwe. Wulya ebigambo bino, n'eyimirira emabega waabwe. Katonda wa Isirayiri w'amaanyi, Katonda wa Isirayiri w'amaanyi. Malayika wa Mukama eyali abakulembera abaana ba Isirayiri n'akyuka n'abadda emabega, n'empagi ey'ekire n'eyanjulula okuva mu maaso gaabwe, n'eyimirira emabega waabwe ate. Malayika wa Mukama yali nabo, teyabavaamu, teyabalekerera. Naye Bayibuli etugambye nadda ate ye emabega n'ekire. Oluganda, okimanyi nti olina bamalayika abakukuuma? Ekyo wali okimanyi? Oyina malayika akukuuma. Omusota gwandibadde gukubojja, gulinyako bulinyi pa ogugwedde, nogulaba togulaba nagulaba. Ayagala okukola akabenje, nga yamugamba gwe nawe yimirira awo, gweoyitamu bwoti ng'otambula. Olwo akafaananyi kanalabye ejjozi kabadde ku mikutu nga kalaga Oluganda bw'abanga atambula ayagala Katonda omukkiriza, ng'alina akabonero akayakayaka wano mu maaso mu kyenyi akalaga Kristo Yesu. Kati nga bw'aba atambula, emizimu n'emisamba giba gyagala omukolako akabi, giwompa okumutuka naye nga tekisobola mutuka kuba giti. Lwaki? Kuba Mukama ali muggwe munene okusinga yali munsi.
toli muntu buntu, oli mwana wa Katonda. Era ennyanja emmyufu era obulamu bwo erina okweyuzamu emirundi ebiri, oyite mu makkati awo awakalu. Bayibuli neegamba, kambuka obudde bugenze, olabirimu olumu, awo Musa n'agolola omukono gwe ku nnyanja. Mukama n'asindika ku nnyanja embuyaga ez'amaanyi ezaava ebuvanjuba, ne zigobawo amazzi ekifo kyonna, ne lufuuka olukalu ng'amazzi gayawuddwamu. Abaana ba Isirayiri ne bayita wakati mu nnyanja nga batambulira ku ttaka ekkalu, ng'amazzi gakoze ekisenge ku ludda lwabwe olwa ddyo n'olwa kkono. Wamma gwe okitegedde, wona akitegedde. Mukama yeebazibwe. Musa n'agolola omuggo gwe waggulu, n'akuba amazzi ne gatandika okudda ku buli njuyi zonna, eno ne ku sayidi eno. Musa yakozesa muggo gwe yali akutte. Omuggo ogwo gwali gwa byamagero Mukama gwe yakozesa. Naye oluganda oyinza ogamba nze sirina muggo, nkikkiriza tolina muggo. Naye kikyoyinawo owooluganda olwaleero mu ngalo zo? Kikyokozesa okukkiriza kwo olwaleero? Nsigo gy'olina okuwaayo mu kibbo kya Mukama? Oba olina okugenda okubuulira enjiri, simanyi, oba okulaba abalwadde, oba okubaako kyokola kyonna ekiraga kabona yako okukkiriza nga Musa bwe yali. Baako ne kyokola. Mukama takolera awo ngalonsa. Kukkiriza, kuyimba, kusinza, kiki kyolina okuteeka mu ngalo zo? Kyonna kyolina Mukama asobola okukikozesa oluganda. Kyonna kyolina eri obulamu bwo. Toyinza gamba nze siina, obeera mulimba. Waliwo kyolina ekyenjawulo, nze kyesiina. Kati ekyo kyekifuuka omuggo eri obulamu bwo. Mukama kyagenda okukozesa okwawula ennyanja emmyufu. Oyinza okumbuuza, lwaki Mukama teyogera bwogezi kigambo? Mukama akozesa bantu. Era Musa yali ekibya kye kwolwo. Njagala obeere ekibya eri amaka go, eri obulamu bwo, eri abaana bo, eri emigigi egigenda okujja mu maaso egivudde mu ggwe. Kikyolina mu ngalo zo. Ennyanja emmyufu teyinza kukuwakanya ng'olina Katonda eri obulamu bwo. Tesobola. Kubanga ennyanja emmyufu bitonde Mukama yabitonda. Era n'obulamu bwe tulimu olwaleero Mukama yabutonda bwonna. Abamisiri 23 ne bawondera ne bayingira wakati mu nnyanja n'amagaali ga Falaawo gonna, n'embalaasi ze, ne basajja be ababengedde embalaasi. Awo ku makya ennyo nga tebunnalaba, Mukama n'atunuulira eggye ery'Abamisiri ng'ali mu mpagi ey'ekire n'omuliro, n'atandika okulibonyaabonya. Amagaali gaabwe yagamaamulako zinnamuziga ne gakubirira okuvuga, ne gagaana okuvugibwa. Abamisiri n'okugamba nti, ne bagamba nti, leka Abayisirayiri tubadduke, kubanga Mukama alwanyisa Misiri ng'alwanirira abaana ba Isirayiri. Mukama njagala naawe akikwogereza eri abo abatakwagala, abakuteeka, abakuwalana, abatakulabawo, abalaba nti gwe waffe bato kyalimu, bagambe nti aha, ono omukazi n'omusajja ono mazima ddala Mukama aba amulwanirira. Bayibuli egambye nti no lutuvuddeko, Mukama yateeka ekkubo mu masekkati g'ennyanja, ne bayita awakalu mu makkati g'ennyanja. Banange, Katonda nabakyoyo akola ebintu fana bwe bityo. Ateeka ekkubo mu masekkati g'ennyanja awabeera ettosi, ne wabeerawo ebintu ebigongolo biki ebyo
Mukama yakubaoka kolasi mu masekati g'ennyanja bali abaana we baayita. Ne Mukama naye kyayagala naawe ogenda okuyita senga obanga omukkiriza ng'okoze ku sayidi eyiyo, Mukama agenda kukola ku yiye kubanga ye talemererwa. Tunaddaawo baana tuzinga emikono. Kale ebyange kale Mukama afaayo. Afaayo ye afaayo. Naye bw'onoosigalamu eyo embeera bw'otyo, Mukama ajja kubeera ngamba. Waliwo Oluganda yagamba, kigambo kyankwatako ennyo. Yagamba tuligenda mu ggulu, abantu balibuuza Mukama, naye Mukama, lwaki nayita mu zino embeera, lwaki nabonaabona bwe nti? Nali ludda wa? Wali ludda wa? Mukama abuuze. Temwamanya byawandiikibwa? Tewanzikiriza nze? Twampa budde kwonoona. Bali embeera zitutemu oluusi ebiseera ebisinga obungi, Mukama naye yeewuunya. Obuzibu tebuli eri Katonda ntawulya ssala, obuzibu buli eri ffe. Tuli bagonvu, tetusoma Bayibuli zaffe, tetulaga tufaayo. Tubeerawo bwe tutyo kitengejja. Manyi kitengejja? Gagola kabaganire bwe gati, genkana gawo ne bwe gati ganini, gabeera ku mazzi, gabeera bwe gati. Amazzi gagenda ne gagenda bwe gati. Tegenda mulamu agabuli bwe gatyo. Tubeera kitengejja Oluganda. Beera omukazi n'omusajja ow'okukkiriza. Beera omukazi n'omusajja amanyi Bayibuli. Omukazi n'omusajja amanyi ebyawandiikibwa mu Bayibuli. Lwogere Mukama bw'otyo bwe wasuubiza. Beera omukazi oba omusajja nga bw'oyimusa essaala n'emizimu gikankana, gimanya nti Elijah agenda kusaba kaakati. Ne gimanya agenda kulya mu ndago, obuzibu kati buzze. Naye abamu ku ffe Sitaani abeera nagamba akatira boona. Nanywa ne caayi. Nti alaba toliimuusa. Anywa caayi naye n'asaba ne capati, mamuwa capati wali. Naye nnyalo obeera omusajja n'omukazi nga Sitaani amanyi Saara agenda kusaba kaakati. Obuzibu bugenda okutuuka wanaate. Waliwo omusajja Mukama gwe yanunula okuva mu magombe mu Sitaani. Yali musamize. Era Sitaani yamukisa nnyo okusula amakanisa gaali mangi nnyo. Kano omusajja oyo yali mu ggwanga Uganda muno. Lumu emizimu n'emisamba gy'aweereza ne gimugamba, waliwo omusajja agenda okujja okubuulira enjiri mu Kampala. Naye omusajja oyo w'amaanyi, tukuwa ebiragiro bya mirundi ebiri. Ekisooka, fuluma Kampala kilomita 7. Kubanga singa tufuluma kilomita 7, either agenda kuwamba olokoke oba si kyogenda kufa. Ekimu ku bibiri. Era ne bamugamba nti enjiri bwe neeba emaze okuggwa, mala ennaku 30 gy'oli nga toseguse wadde n'akatono. Mukikiriza? Sitaani yamugamba kilomita meka? 7 ng'oli bweru wa Kampala. Naye twebaza Mukama yagaana okuva mu Kampala, era Mukama n'amukwata n'alokoka. Era kati muweereza mu kkanisa. Mukama atuwa ekitiibwa bwe kityo. Obeere nga Sitaani akimanya Godson yatuuse e Kabarole olwaleero. Yatuuse. Gaba amawulire. Niri abatuuka nga temuli. Beera ng'ozitowa Oluganda mugambe, beera ng'ozitowa mu Kristo. Ng'ozitowa mu ssaala. Mugamba Oluganda akulira, mugambe beera ng'ozitowa. Zitowako. Ng'ozitowa mu kigambo kya Katonda. Ng'ozitowa toli bya byanswa, byoya bya nkoko. Mukama bannange atuyambe. Mukama atuyambe abooluganda. Bayibuli n'egamba 26, awo Mukama n'agamba Musa nti
golola omukono gwo ku nnyanja, amazzi gakomewo, gaggweere ku Bamisiri ne ku magaali gaabwe ne ku basajja baabwe abavuga embalaasi. Bw'atyo Musa n'agololera ennyanja omukono gwe. Obudde bwe bwakya ne gakomawo n'amaanyi. Abamisiri ne bagidduka nga balaba ejja. Mukama Abamisiri n'abasaanyaawo wakati mu nnyanja. Babuli negamba nti amazzi ne gakomawo ne gasaanikira amagaali n'abagavuga n'eggye lya Falaawo lyonna eryali ligoberedde Abayisirayiri mu nnyanja. Tewaali n'omu ku bo eyawona. Mukama olwo akozesa amazzi ku byokulwanyisa by'aba nabyo by'abalonzeewo. Mukama alina ebyokozesa bingi. Ono yakozesa amazzi, ku Eriya yakozesa muliro, abalala yakozesa nnyanja mu nsi kweyawulamu, abalala Mukama yakozesa bire. Mukama gwe bakkiriza ayina ebyokulwanyisa baafe bingi tebiggwaayo. Senga oba omukkiriza, ennyanja y'Mukama ebitundu 2. Oluganda si oli eri obulamu bwo, naye ye Mukama agamba amagaali ga Musa ag'Abamisiri, tulaba mu kafaananyi kano, bali wano batuya. Jjukira bano baali be basingayo okubeera nga abatendekeddwa obulungi ennyo, n'amagaali agali amalungi ennyo ge gaavaayo. Singa bali budde obwaffe obw'olwaleero, bajjeyo gatanka, bajjeyo bakakyusa, bajjeyo ba missiles. Bali mu mazzi batoya nago. Katonda waffe ayagala kufuula abalabe bo bwe bati. Senga obeera ng'okkiriza Katonda, tebajja kuvaamu. Babuli egamba tewali n'omu yavaamu, ne Falaawo nga mwagendedde. Katonda waffe ayina amaanyi. Era senga oba omukkiriza, ajja kulwanirira, alwanyise abalabe bo, abakubekube, abayuzeyuze, abafuule vvu, kubanga Mukama Katonda ayina amaanyi. Please give me a slide where there is Moses. Right there. Obudde bugenze. Naye laba akafaananyi kano. Musa wuuno n'oluga lwe, omuggo gwe gwe yakubisa. Abaana ba Isirayiri batambula wansi wakalu, naye nga wano wonna amazzi meereere, nga n'ebisenge biri eri waggulu bwe biti ku sayiri zombi. Simanyi banga kiri bamala nga batambula okuyita mu nnyanja emyufu, ng'ebisenge by'amazzi biri ku njuyi zombi. Naye ng'akikoze ekyo ye Katonda owa Isirayiri, ye Katonda ateeka kuba we litali, ye Katonda afula awadde amazzi awakalu, ye Katonda afula ebitabadde ne bibeera, ye Katonda oyo akola gwe nange berasobola kukola. Mu biseera bitulimu olwaleero, wonna wonna w'oli ne mu mbeera z'oyitamu, Katonda ono takyuka. Gw'alina okumukkiriza, gw'alina okumukoowoola, era gw'alina okumunoonya. Ye Mukama Katonda ono akola gwe nange tosobola kukwata. Tulabye nti nno mu Kuva 14 tulabye nti Mukama abaana ba Isirayiri bwe bali mu masekkati g'abalabe baabwe, mu maaso nnyanja myufu, emabega Abamisiri babagoba, Mukama Katonda teyabalekerera. Yali wamu nabo era najja n'abataasa n'abalwanirira. Gwe nange mu biseera byaffe ebyakazigizigi tukoowoola erinnya lya Yesu Kristo nga Musa bwe yakola. Bwe tulikoowoola mu budde bufaanana bwe butyo, Mukama aba atuviirayo kubanga ye mulamu era alina amaanyi.
Katonda waffe oyo wa Musa ye Katonda waffe olwaleero, nga bwe yali luli na kaakano bw'atyo bw'akyali, takyukanga era akyasobola. Njagala olunaku olwaleero okkirize Katonda. Simanyi bizibu ki by'olinamu era saana na kubimanya, njagala obibuulire Katonda, ogambe Mukama, eno ennyanja emmyufu erina okwawulwamu, nange mpitewo nsomoke nzire ku sayidi. Era Katonda wange njagala onviireyo, kubanga gwe Mukama Katonda asobola okunnwanira. Nze we sitali, gwe Mukama obeerera era obeera w'amaanyi. Njagala osse ku mutwe gwo wansi, zibirize ku maaso go, oyogere ne Katonda. Mukama mugambe ennyamba. Embeera zino zibadde zinnyinzizza, Mukama zitaase. Koola Mukama Katonda wo. Mukama Katonda wo mulamu era asobola bulungi nnyo okuviirayo. Genda maaso w'oluganda.